District 3 again or no? Wagambide kibana babikiriza abalala nga bajja statement muwule bitwa tuliko batabiteko lwaki nagambye nti soma olupapula abadde basimbidde abangi ne mugamba nti mutawaana genda ku lupapula yini eyo soma busomyi mpapula abantu bali mu regisita ekyo kikukwata yafuba kulaba nga wabaawo obwenkanya mwani atukwatira fulaga ku kyalo kino ensonga naziwulira kwe kujja wano ne mukama wange Ssemakula ng'akimanyiko tindi wano abantu babiri balwanira fulaga etteeka lyo nalyo muligamba ki tulina kudda mu bantu abaki abantu ab'ekyalo be balina okutuula ne basalawo nti akola ki era kye tugenda okukola njagala okuyita minisita w'ekyalo kino ajje chairman Ssebo osanga ffe byaffe tukoze ki kale tuwuliziganye naye nze mbadde nsaba oba oddawo mu fulaga yange bwe yamala n'agamba naye mujja kumpa ku kifo nange mbeere nga ndi kakiiko ako akitegeera asobole okukulondera bulungi ekitundu nabo ne bakkaanya mu kaffe gye tetwali owulidde ne tutambula ne mwami Musungu baakola endagaano kubanga tewali kintu kyokola nga tewaliwo ki endagaano n'agamba abawagizi bange mwenna abadde ba mwami ani mwami Segereenya mudde emabega wa Musungu era abantu abo ne badde wa mwami Musungu ne baatuuka ne bagenda ne bamwanjula kumuluka n'akola ki n'agiwa bulungi jesitula wange musajja mukyamu ow'eggombolola era n'endagaano azirina ze baakola yagamba mumpe ne tubonera omwami Musuulu nga ye fulaga beera waawa mwami Musuulu ne tubayita ekyabakadde ne tujja nga tutereeza enkalala ne mukyala Saida yajja najja ne mwamiziwa ow'ekyalo kino bwe bajja mwamiziwa taliiwo mwamiziwa badde ebbali bayina ensonga ne Musungu ne badde ebbali ne bazimaliriza nakkiriza n'agamba nkukkiriza okola eki esimbawo Musungu
tauni. Yabuza tauni. Baitulina abadde defense yenda abadde abakozi. Yewuya yaleta bigoma ku makubo. Nakola buli kimu. Tukiwulire. Nakuganda bagenda kututako bowa n'ekyo yamani musuni yatuka bagenda kutuwa bowa. Ate twagifuna. Ate twagifuna tawu. Twagifuna bowa nga tushiyala. Twagala kadi. Twagala kadi kyokka twagala kadi katuwagisa musayi waffe musuni watala bane. Balina kyapusi. Kuntebe ne parliament tujja. Naikondo tulina. Magalira ddala. Kolera fiirwa atuwe byetaagisa asula ku mufu ne waba tamuli wa ogi asula ku mufu asuza abafiiriddwa amanyi abanaku bawulire kikamisiini abakakkanyiza n'ebibira yange oyogere batuwe kaadi yaffe bulimu mulajje kiyunga fe tukoma ku kiyunga netuddako bulimu netuddako mulajje fenna tuli batuuze musulo atumanya ebizibu byaffe atubeererawo mu kufiirwa mu ssanyu mu buli kimu kyonna atukoledde amakubo aja ataddeyo mu kikomera addeyo amusindika n'amala kugombolola emyaka gyano emekasagaano alina kyetukola kujjako kubba mataka nakubba batuuze masabiki namasowaani n'abafumbisa n'abakusa buloko kalina kyeyalawa Chairman NRM bulimu mulajje ekintu kyaze bwe kiti tuvudde dda nga tukimanyi nti fulaga beyala waffe ye Musunu Stephen naye twatuuse olunaku olwajjo agende kwewandiisa twasanze ng'erinnya lya Musunu Stephen lyasaziddwamu wawandiikiddwako Nanozi Saida yalina fulaga beyala ate ffe nga twagikwasa Musunu Stephen ekyatabudde abatuuze b'e buli mu mulajje netudukira ku ow'omuluka n'atutegeeza kiri bwe kityo netudukira ow'omwami chairman wa NRM Haji Haruna Semakula ku disitulikiti y'e Mukono era akaseera kano ketuliko wano ekituleese wano twetaaga obuyambi okuva ewa Haji Haruna Semakula kubanga yeyatusabye tukungaana abantu tudde ku gulawundi tusalewo omuntu gwe twetaaga nga fulaga beyala ow'ebuli mu mulajje era olwaleero luno we tuli wano tuzze kulonda chairman NRM anaatukwatira ebbendera buli mu mulajje naye twagala okwebaza nnyo chairman wa NRM Haji Haruna Semakula kubanga yatwaniriza mu ofiisi ye ate n'atuwa essuubi gyetulindiridde ku ssaawa ya leero naye najjayo kaadi ya NRM nentandika okunoonya akalulu. Natandika okunoonya akalulu ne bannangirira nti mpiseemu nga teri mulala azze kuvuganya ku kaadi era chairman w'eggombolola ye yalangirira. Bwe ntandise okunoonya akalulu nali mulwadde wa kugulu kunnemerera nagenda okulya nga obulumu nina bungi nensalawo kaadi njite nga kikyasobola kunoonya bululu sente zigenda mu bululu nyingi ate nga nina okwejjanjabya nempita nengerwa chairman w'NRM ku kyalo ne mugamba omanyi maama ita munnanga yatyo tugende mu kamyufu tukanye agende akwate kaadi buli mwavu afe bufi kuba abagagga be balina omugaso kati miliyoni 5 n'ekiwunza abantu ne batujjako kaadi kibira tugenda kulonda temututiibatiisa mmwe waliwo wekidduka ali wano nga mbega bwe bawajengira
ate ne batuuka okugitutyako olw'okuba yagulirira n'awaayo miliyoni 5 oyo omukyala nannozi atuyambe ffe twagala muntu tetwagala bugagga bwe obugagga bwe tebugenda kuya ekyenkwe sijja kyogera nti NRM ekirina naye abantu abalimu NRM mwemuli ab'enkwe so si NRM ntejjudde ekyo kiba kirala era weewaawo General Secretary wa Gomula bwe basalawo nga bagamba yono fulaga tewali kye tugenda kukola nga temukisaze. Najjayo kaadi ya NRM n'entandika okunoonya akalulu. Natandika okunoonya akalulu ne bannangirira nti mpiseemu nga teri mulala azze kuvuganya ku kaadi. Era kyeyamaani w'eggombolola ye yalangirira. Bwe ntandise okunoonya akalulu nali mulwadde wa kugulu kunnemerera nagenda okulya nga obulumu nina bungi. N'ensalawo kaadi njite nga kikyasobola kunoonya bululu sente ezigenda mu bululu nyingi ate nga nina okwejjanjabya. Ne mpita n'engeri wa kyamaani w'NRM ku kyalo ne mugamba omanyi maama ita munnanga yatyo tugende mu kamyufu tukanye agende akwate kaadi. Ate ne batuuka okugitutyako olw'okuba yagulirira n'awaayo miliyoni 5 oyo omukyala nannozi atuyambe ffe twagala muntu tetwagala bugagga bwe obugagga bwe tebugenda kuya ekyenkwe sijja kyogera nti NRM ekirina naye abantu abalimu NRM mwemuli ab'enkwe so si NRM ntejjudde ekyo kiba kirala ya movement naye nze nkolagana n'ebibiina byonna tebali mu kibiina kino era mbakakasa ngenda kukuuma obumu n'enkulaakulana n'eddembe mu kitundu kyaffe. nga bwe tukyalinda ajaruuna amanya gange nzirukong'anyiza wano olwaliro okuva eri amabega yonna tubadde tumanyi nti musuunu omukuwa agenda okutubira ku nkuba musuunu gadde vice chairman naye nga buli kimu akituukiriza akiika kugombolola ebizibu ebituuka byonna bidduukirira amakubo gaffe agalongoosa nga ate si chairman kale kyetuvudde tusalawo nti musuunu waffe gwe twagalira yala tetwagala mulala oli omukyala gwe bagamba oyo omukyala yatambula ddakola dobwami n'alinnya n'atuukira ddala paka waggulu eri naye nga tekimukomyawo okujja wansi watu kiki ekitegeeza talina kirungi kyakola singa badde akola birungi teyalivuddeyo engulu bamwongereza waggulu sebo byebi Chairman NRM mulimu mulajje ekintu kyazze bwe kiti tuvudde dda nga tukimanyi nti fulaga beyala waffe ye Musuunu Stephen naye twatuuse olunaku olwajjo agende kwewandiisa twasanze ng'erinnya lya Musuunu Stephen lyasaziddwamu wawandiikiddwako Nanozi Saida yalina fulaga beyala ate ffe nga twagikwasa Musuunu Stephen ekyatabudde abatuuze b'ebuli mu mulajje netudukira ku ow'omuluka n'atutegeeza kiri bwe kityo netudukira ow'omwami chairman wa NRM Haji Haruna Semakula ku disitulikiti y'e Mukono era akaseera kano ketuliko wano ekituleese wano twetaaga obuyambi okuva ewa Haji Haruna Semakula kubanga yeyatusabye tukungaana abantu tudde ku gulawundi tusalewo omuntu gwe twetaaga
nga Fulaga Beyala ow'ebuli mu mulajje. Leero lwaleero luno we tuli wano tuzze kulonda chairman NRM anaatukwatira ebbendera buli mu mulajje. Naye twagala okwebaza nnyo chairman wa NRM Hajji Haruna Ssemakula kubanga yatwaniriza mu ofiisi ye ate n'atuwa essuubi gye tulindiridde ku ssaawa ya leero. Naye twagala Musunu Stephen y'anaatufuka obulungi kubanga tubeereddewo y'abadde vayisi w'ekyalo kino emyaka 5 egiweddewo. naye mwami Kyala Saida kyayagala nakola ki n'agiwa bulungi. Jesitula wange musajja mukyamu ow'eggombolola era n'endagaano azirina ze baakola yagamba mumpe ne tuwagala omwami Musunu nga ye Fulaga Beyala waawa webulimi. Mwami Musunu ne tubayita ekyabakadde ne tujja nga tutereeza enkalala. Ne Mukyala Saida yajja n'ajja ne mwami Ziwa ow'ekyalo kino. Bwe bajja mwami Ziwa taliiwo. Mwami Ziwa badde ebbali bayina ensonga ne Musunu ne badde ebbali ne bazimaliriza. N'akkiriza n'agamba nkukkiriza okole ki esimbawo. Nze yali mukwano gwange era sigaananga kubaka omukwano gwe Bwana Saida n'okutambwa kansala nze namuwaliriza nalule yaliwo naye mwami Kyala Saida kyayagala yafuba kulaba nga wabaawo obwenkanya mwani atukwatira Fulaga ku kyalo kino. Ensonga naziwulira kwe kujja wano ne mukama wange Ssemakula ng'akimanyiko tindi wano. Abantu babiri balwanira Fulaga. Etteeka lyo nalyo muligamba ki? Tulina kudda mu bantu abaki? Abantu ab'ekyalo be balina okutuula ne basalawo nti oli akola ki? Era kye tugenda okukola. Njagala okuyita minisita w'ekyalo kino ajje chairman Ssebo naye nze mbadde nsaba oba oddawo mu Fulaga yange. Bwe yamala n'agamba naye mujja kumpa ku kifo nange mbeere nga ndi kakiiko ako akitegeera asobole okukulembera bulungi ekitundu. Nabo ne bakkaanya mu kaffe gye tetwali owulidde ne tutambula ne mwami Musunu baakola endagaano kubanga tewali kintu kyokola nga tewaliwo ki endagaano. N'agamba abawagizi bange mwenna abadde ba mwami ani mwami Segereenya mudde emabega wa Musunu. Era abantu abo ne badde wa mwami Musunu. Mwami Musunu ne baatuuka ne bagenda ne bamwanjula ku muluka. Musirike wangi Ssebo tuze tutegeera okubayamba batwetambule basaba tuwangane ekitiibwa kubanga NRM bwetuwekaki buli muntu ali wano bweba ogamba nti ogala NRM bweba ogamba nti ogala Pulezidenti Museveni
tutambule mu mpisa. Twewale nnyo ebikolwa bye tukola nga tugumye kubanga oyinza okumaliriza nga osibiddwa oli mu ki? Kakati nsaba tuwe mukadde waffe omwami Fabius Luzige kakati omukulu ono yagoberera emitendera ng'ava ku kyalo era njala okubakakasa nti fulaga olagira ki? Mama wange, ale pola, sebo. Baseba, ekwaga tufunye katukalira ki? Kabentalo tubakoye. Abaye. Bana ulimu. Abaye. Chairman, siku kakale watu. Ndaba kwe badadi. Asebo, mukana wangalu byesunga. Nategeeza nti mwanyi musuulu ono ye ava ku kyalo paka waggulu. Etuuze wano kyakoze kyamutegeeza oli yamutegeezezza leeta akoze ki? Ono yazze abantu ku kyalo be bamuwadde ki? Nange njakwongera ku bigambo by'abaddeeki wano nange njozayoze mukadde wakkulu. Avudde mu layini taddamu. Okukola ngenda kukolera obumu n'enkulaakulana n'eddembe kubanga ekitundu kyaffe ekyo kibaddemu nnyo obumenyi bw'amateeka buyitirivu naye mbadde mbulwanyisiza era kwe kulaba ng'embeera eyo ebaddewo bansuubiza kaadi naye bannange abalonzi bange abalungi ŋŋenda kulwana okutandikira wembadde enkomi ennaku z'omwezi bannaye nga 28 abalonzi bange tubeerewo bangi kubanga ewaffe awo tulonderawo abantu 792 bannange tubeerewo bangi ntwaleko obululu 6 waggulu fulaga beyala yange baginkwasiza era nze fulaga beyala bulimu LC1
bagimpadde bannange neebazizza nnyo bannange namwe bannamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala obuzibu bwe tulina eno wansi abantu batufutyanka nnyo naye kati twebaza nnyo ali Haji Haruna Semakula olw'ensonga yasindisa abakulu eno wansi era kaadi yange gye baabadde batankanya era bannange mbakakasa bannabulimu bannamulajje kaadi yange nze njirina era ngenda kwewandiisa enkya ennaku z'omwezi 17 essaawa 5 bannange mwebale nnyo mwebalire ddala.